mulabe bwe kiri ekirungi abooluganda okubeera awamu. Omanyi Bobi Wine yagenda n'ayimba nti naloose ekirooto kye mutasobola kukkiriza bonna. Ebiwa byange baabimba naye nnyimira oyo mwami ntwatwa yazze wano kunsala bubonero tukolanga nerina okamuweereza. Naye tulina omukisa ogw'enjawulo okulaba obuwanguzi wakati muffe. Katugabane n'abatali ba Makko. Obuwanguzi wakati muffe n'awa community. Stella Katumba asomye ebitabo. Bagamba nti ateebalizaako munne naye abantu bano bonna basanyufu okuba nti okoze omulimu guno gw'okoze ogw'enjawulo nga tolina n'abakulu bano abakuyambako okukola collections. Ate oluusi ne bagamba emmere eweddewo, sausage zisiridde, naye bwe boolemerako Stella Katumba tukwebaza munange. N'osoma bana ebintu bino tegamba nga nti tekisoboka. Kisoboka. Ebyokulabirako tubirina wano wakati muffe. Era bw'oba otudde eyo ng'olowooza nti okusoma tekusoboka, jangu oyogereko ne Stella Katumba. Ate ekintu kimu omuntu omugezi kye yaŋŋamba nti ebirala byonna basobola okubikujjako, naye knowledge tebasobola kikujjako. Okitegeera Stella Katumba tukwebaza okuba nti ofunye knowledge kyekyokumanya. Obeera n'okumanyako. Abaganda bagamba nti omuntu alina okumanya aba musajja mawoko, omusuula ku mazzi ngadde ebbali ng'aloka, omusuula mu nsiko ngadde ebbali ng'aloka. Kati kiti kya muwogo jjajja wagakwata bwagambye. Stella Katumba tumanyi nti kati ng'ozaiba n'akusuula n'okumanya okukola kulina ojja kuba oloka bulosi. Era tukkiriza obadde kyakulabirako kirungi eri abaana bano. Kakati mmwe abaana ba Stella bwe munaasoma ne mutafuna masters mu failure, mulina okukola PhD. Maama mumumenyewo. Maama abeeraku tebaga nti bbanga aliwanise alwesinze bba Kampala bwe bagamba. Kakati maama asetinze standards za waggulu nnyo, and please don't settle for this. Mulina okukomawo maama mumulekera PhD yalese masters. Si kyekyo kati bannange ebintu bye yasomye biri very complicated, nange yabiŋŋambye naye mba nga sisobola byogera kamwaka zindala byeyogerere. Mukama mulungi bannange, ekiseera kyonna Mukama mulungi mbeeraze kubanga kino ye Mukama yakikoze. I can't say how I've done it, but I've done it. Ate nga bangi ababadde mu kusoma kwange kuno, if I can send Ekkanisa yonna nga ntandikira ku bakwaya, kubanga nga nva gye nva nenzija n'ebitabo byange nga bbaga enzita ku mugongo, ate nenzija mu kwaya, ate nenva mu kwaya enkeera nengenda ku mulimu, ate nengenda mu class, ate tugamba then n'abaana bano ne bonna nti Dithi and Harriet bonna nga bwenvaayo nenzija nembaga banne mumanyi eno modyo ennemye nga ninga abula okukaaba n'amaziga naye nga banne mumanyi nga ntuuka n'ogamba eno koosi olumu nagiyitako ekikoosi kino ekikoosi natwala kyaki lwaki nakyeteekako. I've got a lot
kubanga bwemumanyi nti kwegala biba bingi byoyitamu ng'oli mu famire era olumu nga nesanga mbaweerezaako ku how do you call it weba essay oba kind of assignment nemugaba mumanyi nyamba what do you think here abantu abenjawulo mbibaweerezaako nti oba nina presentation naye I don't know even how to start this naye neetaaga guidance naye mukama mulungi abantu bano olumu badde nga ntera okujja nako nawo nensaba ewuvi ono nemugamba ewuvi before she went to Uganda kuba at some point nalabanga level gye yali atuuseeko nga nenga mustressinga ennyo nemugamba manyi olabika otuusa ogenda osomereko e Kampala things will be better naye ng'olungiza nemugamba nti ewuvi I need your help probably I know understand nti maybe computer ngisobola naye ate mugisobola ekinsinga nga janagamba mami you can do that olumu negenda nekabirako ewawubiri nagamba I'm sorry I've got my own kuba nawubiri naye kati ali ku masters nantongo negendako ewe nagamba mami don't think I'm here to do your work nengendako ewe Elvis akola computer science ku university Muka Elvis, this is your area. I need your help. Nangamba, Mommy, that doesn't mean it. When Mama need computer science, I can do everything. Oh my God, how can I do? Naye all in all, kama mulungi nti bambeereddewo. For now, ngenza okumaliza course nga ava Elona yasigadde mu nyumba. Pero olunga jana ngamba nti naye mami lwaki all the time you are in books nemuga nina okubeera mu books zino nangamba when are you gonna complete your course it looks like your course is going forever ngabingamba nemuga nkubuulire don't worry the course will finish we will finish very soon. I'll be finishing. So anyway, to sum it up, course gyenkoze undergraduate nakola BA Education Studies. Naye nga yalimu okudilinga ne special education needs mu baana. Kakati nkoze okuva mu primary oba kale mu nursery mbadde ngenda paka ku college nga ndabirira abaana whichever nga bumanyi ebyokusomesa. Naye natuuka time nga naye I think I need another challenge. Kubanga okusinziira ku course gye nasoma n'ebyembaddemu, I think I could move on. So nengenda newa challenge ey'okukola masters. Actually nasaba omulimu ne gwe nasaba ne gujjirako course eno, and it was NHS nga good enough baali bansasulira era course bagisasudde gimalako. Amen. I just felt like no, I can't lose this chance. Course gye nsomye ebadde masters postgraduate diploma stroke more mental health practice. Yeah, so byonna psychology everything byonna bigendera muli kugamba identifying needs z'abantu abalina mental health issues byonna biri muli kubanga remember nga wengambye nti nakola education special needs before kwega course gye nsomye interlinkinga n'ebintu bye nasoma era right now omulimu gwe nkola we assess people abalina mental health issues and associated difficulties. So this is what we do. In top of that, okay, I can send omuntu ayinza okujja nga alina issues eza mental health ate nga alina ne other associated difficulties over problems over social factors. So we put it around together. So that's what I'm doing apparently. Mwebali nyabo naye nga ekisinga obukulu kya mental health. Kale course gye nkoze it's almost is associated to nursing naye nze the only issue gye wa difference with me nti nze sikuba mpiso naye nga ebirala I can do. I can assess physical health, I can assess the mental health and some other issues. Yeah, it's part of it.
lyange. Amina. Twesiimye nnyo okubalaba wano olwaleero nga tusanyukira mwana wange mukyala Stella Katumba okumaliriza omusomo gwe. Sijja kuddamu bingi wabula okwebaza obwebaza n'okusanyuka. Bagamba nti ojagaana ng'azaala akuza. Era kati wano wendi njagaana. Kubanga nkuzizza ggwalajja n'alifumbi kuba terisomye. Mwebale nnyo mwebale ddala Stella, mwebale nnyo okusoma, mwebale okubeera ekizamini omulungi eri famire. Era tukwebaze kama Stella banaeleze ejja singa ezayeza mukyala Katumba webala omusomo ensoma gy'ekikulu sinyangu bannange lika nnyo era okyalibagambe okyasobola okusoma okweyongerako naye congratulations. Mwebale nnyo nnyabo, mwebalire ddala, webale okusoma. Mukyala agerako akakyayogera naye nga wagambye asomye by'abalwadde ba mitwe bakizudde nti by 2050 50% of Ugandans tujja kubeera balwadde balwadde. Omwana omuyagamba nti tukyayinayo obudde wakyawulayo emyaka nga 3 kale oli mu mulimu mutuufu nabo n'abantu kati ne sister naye nakyagala okwogera nendola tusale keeke. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amina. Yifa abava okulya emmere. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amina. Oze bulungi. Neebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero nti Mukama atukoze ebyekisa, atukoze bulungi. Mukyala Katumba, congratulations. Webale kusoma si byangu. Kubanga n'abavubuka bibalema ne babivaamu kosi ne bazikasuka naye bw'oba owafeesinga challenge n'ogimalako ekitiibwa tukiddiza Katonda. Twebaza n'abantu mwenna bamubeereddewo bambi. Oyinza okuba tobaddewo physically naye ng'obaddewo spiritually, ng'omusabira essaala, ng'omuzzaamu amaanyi. Waliyo n'abayimiridde financially mu byonna Mukama. Tusanyukidde nnyo Stella and family. Stella olw'omulaba nze kyemumanyiko bagambe ntya ye muntu gw'okubira simu mu dakiika 15 ndeetawo omwana muleete tumutwalidde kyakulya tokoze eki n'amulabirira n'asula naye ennaku 2-10 nze yandabirira happy ate bamanyi kuvaka mama Sekirembe newankubadde nga tali wano olunaku lwaliro Christine Sekirembe lino ssanyu lye naye njagadde mwogereko line yali mukono nnyo gw'abakadde bange n'abakadde bawulira. Olwekyo amaka gano Mukama agawadde omukisa kuba gasaanidde. Amina. Omukubiriza abagambye mwe abasajja abatu tetunalaba diguli zammwe. Abakubiriza ndowooza abagambye baasoma dda maama. Depression. It's part of the myaka gyendimu. Naye nga bagamba tulina depression eyo tomanyi nakiki kikireeta tomanyi kiki naye nga radio yemu ku nsonga ezo zayinza okutuyambako. Sebo oyogeredde ku poliisi era bw'oba olina obuzibu bwonna Mukyala Katumba otuukirira depression eyo nali nabikolako. 1, 2 mukwatireko bannange okusala keeke eno si kyangu. 3, 4, 5.
okwaliwo